Yes, Fali TV munange mbaniriza akadde kano ensonga nsali ku nsonga za Pastor Joseph Kyeyune munange Pastor David Kiganda akonfaminze ajukanta abasinga ate bakyawakana nga bagamba tannafa abasinga bali tebabikiriza ndowooza mulengera kasikuni kyoto ndozoka alengedde yageze nakonfaminga ku page nakonfaminga nti munange omusajja we afudde omu ku basajja abadde bavuunula wali ku church ya Pastor David Kiganda wali mu kisenyi mune ekitanyo kya Pastor Joseph Kyeyune ekitalo nnyo enteekateeka z'okuzika bakyateekateeka bakyateekateeka naye nga abadde mukona ebirwadde bibadde bikola ki ebibadde bimugoya abadde mukona ebirwadde bibadde bimugoya kuba ate abasinga okubanga ate bantabula abasinga bagamba lwaki Pastor Kiganda mbu tiyamusabidde naawona banabo oluusi bagezaako nejjuka nabo basajja ba Katonda sigamba nti munnaye balina olukusa okubanga kola ki okubanga bawonya abalwadde era bw'osanga oli nga gamba nze nzuukuza abafu nkola biki oyo aba mufere era olaba nga alina gwazuukiza manya nti oyo abadde mulamu tteke teriyo Pastor kwegamba ateekeddwa kubanga awonya muntu bulwadde nabo bantu nga ffe era agezaako n'amusabya ne bigaana kakati abasinga simanyi lwaki mukola ki ate mwogera ebitategerekeka ku social media mbu lwaki tamusabidde nabeyo comments nga bakomentinga ku post eya musajja mukulu ono Pastor omugenzi Joseph Kyeyune abagamba lwaki tiyamusabidde Kiganda lwaki tiyamusabidde naawona mune Kiganda naye muntu nga ffe mune ebyo nteekateeka z'okuziika tebana okubanga balangirira ebyenkumiredde naye nga kyo kitalo ekitalo abasabire wa Kiganda omusajja takyaliwo Joseph Kyeyune yafuuse dda mbuyaga ezikaza manyi abalokole bo bagamba nti omuntu aba afudde aba agenze ewaka aba azzeeyo ewaka ndowooza oba bakiyita banenge gye bakyogeramu nti abazzeeyo ewaka wano ku nsi jjukira abalokole bo bagamba nti ku nsi tuba tukyaddeko bukyazi naye nga ate batuufu kuno ku nsi tugenda kubeerako olubeerera kubanga omuntu oba olina gy'okyadde era omala n'oddayo wa gy'oba wava oba abalokole bo engeri gye bakola ki gye bakyogeramu nti omuntu aba afudde aba azzeeyo ewaka naye nga ate ekyamazima bw'okitunamu kyandiba ekituufu bwe tosubira nti kuno ku nsi ogenda kuwangaalako nga nfudu mulaba n'enfudu zimala ne zifa ekuli kigenda kusigalako nga kissa mukuleka ettaka n'amayinja n'amatoffaali naye ebintu byonna nga bissa birina okuvaako era munnaayi bwe manya tosekerera nga afudde manya nti naawe essaawa yonna olugenda kitalo nnyo bambi ekya Pastor Joseph Kyeyune abalokole engeri yabwe enkola yaabwe gye bakolamu omuntu bw'afa aba azzeeyo ewaka naye nga ate kituufu kubanga wano ku nsi tekuliiko agenda kubeerako olubeerera ekitebwa kikulimba era bw'osanga oli nga gamba nja kuwa amaanyi oleme kufa mugambe olinga ennankani mukuwemu oluyi mpa oluyi n'omugere ani ekikulimba nti kuno ku nsi kuliko agenda osigalako teri bakuba bagamba ebiseera ebisinga bwe tufa ne tuva ku nsi kuno bwe tumala ne tukomawo nga tujjidde nga tukomeyo mibiri mirala kwaye ebiseera ebisinga eri abantu abasinga oluusi ababeerawo n'alaba ekintu ng'alinga nga yali akirabyeko enipasiti biseera ebyemabega ng'alinga nga yali akirabyeko ndowooza kiba kikulaga nti wali obaddewo ku nsi era ekyo ekikutuuseeko kyali kikutuuseekokko kibategeera ndowooza emibiri gikola ki gisaanawo naye emyoyo gikomerawo mibiri emirala egizaalibwa kibategeeza nti ku nsi tuvaako nitukomawo nga tukomeddewo mibiri mirala bwe ziba famire tukomerawo mu famire endala obanga wali mu famire nga yakwegattira nga yabaavu bw'ofa tomanyi oyinza okudda nga okomeddewo mu famire y'abagagga naye ntebeeza butebeeza wanaye temukitwala bulala naye nga bambi tuli mu nnaku nno simanyi naki kinsesa naye nga tuli mu nnaku tuli mu kukungubaga kitalo nnyo bambi kitalo nnyo naye ng'ebyennaku bisekerwa
Mbuye engeri ensi gyetambulamu, engeri ensi gyetambulamu, omuntu bw'ofa ozuukira n'okomera mu mubiri omulala. Obanga wali mu famire nga y'abaavu nga yakweyiya, bw'ofa okomera mu famire nga y'abagagga. Nange simanyi, nange mbiwulira mu wolokoso, naye ng'ekyamazima ebisesinga lw'oluusi obeerawo ng'oli mulamu bwa bulijjo. Olaba ekintu nga kiringa ng'ekyali kibaddewokko, naye ng'ate kwegamba ng'olaba ate gw'ogusoose, naye ng'ate bw'okyetegereza olinga kiringa ng'ekyali kibaddewo emabegako. Kyova agamba nti bwe tufa tukomerawo mu mibiri emirala naye ng'emyoyo gisigala gimu. Kyova si tukola ki? Tofuna memory. Ezimu ku memories twali tubaddeko nazo nga tetunaba kuba nga tuva ku nsi. Ndowooza byebyo. Kitawonye bambi Pastor David Kiganda bannayuganda mu mwesonyiwe. Manyi bannayuganda bane si bangu. Lwaki yamusabire n'akola kinaawuna. Omusajja naye si Katonda si yagaba obulamu. Si yagaba obulamu naye nga munnange bitalo nnyo akonfaminze. Abasinga leo biwakanya nga bagamba omusajja mulimu kumubika. Omusajja yafudde. Ne musajja we Pastor David Kiganda akonfaminze ku social media handles. Stay on YouTube platform ate following Fali TV uji updates ojjako zifunira wano. Enteekateeka z'okuzika bakyateekateeka naye nga bambi bitalo nnyo. Abasabire wa Pastor Kiganda mwina bambi bitalo nnyo ebyokuviirwako omuvunuzi Pastor Joseph.